ne bantegeeza nti omwana wammwe mukwano gwammwe Allah amujjuludde. Naye nasoose ne mpulira ng'omutima tegunnaba kukkiriza. Ne nnoonya ku mikwano gyange nga Bamaadiraati kubanga abo tutambula nabo. Ate n'ono omwana tuludde naye nga tukyali ffenna mu mukono era nga ffe mwe tuli era. Naye baakiŋŋambye nawulidde okunyolwa kw'amaanyi nnyo. Kale tekyansiibizza bulungi na kati era embeera si nnungi. Mukono efiiriddwa muyimbi ki esinzira ku ggwe? Omuyimbi ono kaŋŋambe nti mukono ezzeemu eddibu kubanga kye kibadde ng'ekitangaala ky'abaana abato ab'obuwala nabo abalaba munnaabwe era abamulaba n'ettutumu ly'alina ne bamulaba n'amaanyi g'abadde nago okwegamba n'omwana afuna ekinyegenyege ekyenjawulo. Omuyimbi yali akukyaliddeko mu ofiisi yo? Abadde akyalirangako mu ofiisi yange naye nga bwe tubadde nga tutambula oba nga azzeeko eno mu mukono atubuuzaako era ajjanga abantu b'oku kyalo tabaddeemu mbeera yakweragaalaga wabula abadde mu mbeera etambula n'abantu obulungi. Omuyimbi alese abaana nteekateeka ki nga ggwe omukulembeze? Enteekateeka nganze omukulembeze wa mukono, enteekateeka tujja tula n'abafamire tulabe kuba ssaawa zino tusobolaga nti alese abaana bwe bati ate nekyogenda okukola bwe kiti naye bw'otuula n'abafamire mulaba ekiddako. Kigambibwa ekyawasi yabadde accident nokali yadde badduka speed naye era oluguudo luli mu mbeera kati nga abakulu ba disitulikiti ekyo omulanga gwenkubira gavumenti nze nganze omulangira Basamula nti amateeka g'oku nguudo ate n'abatukolera enguudo zaffe mu ggwanga lino amakubo bakola amafunda ate mu kukola amafunda movement ezizizika abantu oba eziraga n'ekigenda mu maaso kuba bagudde awo waliwo omugga baguyita mawale naye nga n'omugga ogwo tekuli bubonero bukola ki bulaga nti waliyo omugga mu maaso. Kati ate oli bw'aba avuze emmotoka kizibu nnyo okwekanga ayinza n'okuba yeekanze bwekanze n'ogwo omugga. Nze kyensaba gavumenti etuyamba amakubo bagagaziyeeko ate bateekewo n'obubonero obulaga mu maaso nti eriyo ddenja kuba abamu tubulaba naye obudde obw'ekiro kyetaagako n'abutaala obwo nga bwaka. Wayita mulangira Basamula asamula ki? Seeyita mulangira Basamula wabula erinnya eryo lya jjajjange Daniel Mwanga Basamula ekkere yeebase Masire Wamala nga ze ntumbo mwe tuva mu ffenna mwe tutambulira. Mu bufunze oli mulangira ddala? Mu bufunze si mu bufunze wabula nze mulangira Basamula ekkere nga amazzi banywa. Ekigambo kiwulikika nga eky'obuwemu kyokotangazemu ekintu ekyo abandaba era abampuliza na buli mutala w'amayanja nange nasanga lisange kuba bwe natuuka okutegeeramu ne banga nti gwe mulangira Basamula konzi kusamula mu mazzi kusamula ki ne nange ne ŋŋamba nti kuba lirina gye liva siryeyita bweyisi wabula lyange. Okay. Obubaka bwo eri abafiirwa naddala bamaama bafamire n'ababadde bamunyumirwa. Ffe nga ffenna kuba ffenna tuli bazadde ate ffenna tubadde tunyumirwa omwana oyo n'entambula n'ebikolwa bye wabula nsaba maama ne baganda baffe n'abaana twegumye kubanga okwegumya kwe kusinga byonna. Allah kyaleeta tokigaana nenze nsaba twegumye ffenna kuba ffenna lyekkubo yenteekateeka Allah gye yamusibirira nammwe ate nembeebaza nga bannamawulire kubanga batono nnyo abasobola okubanga nammwe mugirawo mangu ne mutambula ffenna nebaza ne bano abayimbi kubanga nabo nabalabye mikwano gyaffe okubanga tuli bumu. Akatalekeke baali bakugiranga abaana ogenda mu bitono kugeza ng'okuyimba bagamba nti baba bayaana
nokola ensonga nga bbiri eziraga nti okuyimba ate kisufu nnyo mu ggwanga. Ate kaakati gavumenti endera ekimanyi kubanga n'omuntu yenna alina ekitone kye ate n'okusanyuka nayo nabo buba bulamu kubanga olwaliro bw'ogenda gye basanyukira omusujja ne bugwokuluma n'obuukabuukamu era ofunamu ekyenjawulo mu mubiri. Ekyo gavumenti nga yo bo baali kirese ng'abaana ne batambula kuba buli muntu alina ekitone kye. Bw'onoozibikiza ekitone gavumenti oba olinga agikubyemu ekituli kubanga ekitone kiba kya bbeeyi ate ekitone kya njawulo.